abakulembeze ab'ekibiina kya Patriotic League of Uganda, bamaama abalungi abazaala ensi eno ne bataata baffe mwenna, n'okusingira ddala abaana abato abali wano essaawa eno, mwenna abazze ku mukolo guno essaawa nsonga eno kuba nti mwazikiririzaamu okumpita okujja okuba nti nasembaako kyenjogera eri abantu baffe, era nga erinnya eryange mpitibwa Dr. Nalongo Hajjat Kayongo Aisha, nga ndi mukyala nkola na security mu poliisi. Ntuula ku kitebe ekikulu e Naguru wano, ababaddeko e Kampala mumanyi Naguru wali ekitebe ekikulu ekya poliisi wekisinziira okuba nti ate tubawa obuweereza mu Uganda yonna. Kimpadde essanyu okuba nti mwazikiririzaamu okuba nti nsobola okujja nembeerako nammwe olwaleero, era nga bannaffe ab'enzikiriza eby'enjala yasooka neŋŋamba nti Omukama mulungi. Munansaasira nsookera ddala okwebaza abakulembeze b'ekibiina kya Patriotic League of Uganda, naye ate ng'era nanjagadde nnyo okuba nti abantu baffe tuvaayo nnyo, twagala nnyo ne musooka mutegeera ebintu bino nga bibeera bitambula, kubanga abantu abasinga bw'oyogera ku Patriotic League of Uganda bakitwalanga oba kibiina kya byabufuzi, oba nti kibiina kyateekebwawo omuntu okuba nti yakikozesanga ye, oba abalala buli manyi endowooza ye. Twongera okubategeeza nti ekibiina kino kiriwo okulaba nti abantu bonna ekibiina bwe njogera ku kigambo nti civic education kiriwo okuba nti nga bemulaba enteekateeka gye tutadde wano olwaleero, kiyambako okumobilizinga abantu nga tetutadde mu kwawula mu madiini, tekisosola mu mawanga, tekisosola mu myaka, tekisosola mu nzikiriza ya muntu yenna. Singa tunaaba tukoze ekintu kino nga tukikola bwe tutyo, twagala nnyo okusooka okubamanyiza nti bwe tuba tubeera mu nteekateeka nga zino, njagala twetwale nti twena tuli bannayuganda. Tukikiririzamu nti buli muntu alina gy'ava, alina bazadde, mulina famire ez'enjawulo ze tuvaamu, tulina tuteekateeka enteekateeka zino, twagala naffe tubeeko nga ensi endala, twenyumiriza nnyo mu nsi endala okuba nti zaakulaakulana, naye ate ne tutavaayo nnyo okumanya nti nabo balinako we batandika kuba nti tebakola ki, bakulaakulana. Bwe twogera ku kintu kya patriotism, omuntu okubeera nti oli patriotic, tuba twogera okuba nti twagala okubamanyisa nti kweko okwagala kw'obeera ku nsi yo, n'obeera nga olina ensi yo n'omanya nti kati nze ndi munnayuganda, nga munnayuganda tulina ebintu bye tukkiririzaamu, tulina ebintu bwe mba ntambulira ngendako mu nsi endala, oli nambuuza nti oli munnayuganda, mbanga nange nina essanyu ery'okuddamu neŋŋamba nti yes, Part of Africa. Kati ekyo kintu kye tukozesa naffe bannayuganda. Naye kati twogera okubategeeza nti bannyabo ne bassebo tukiraba emirundi mingi naddala ffe bannayuganda, abantu tukutta abaana baffe ne tubaleka ne bagenda mu mawanga amalala. Abantu abasinga kati bakutte ebibanja byabwe babituuze, abalala bakutte buboodabooda babutuuze, ne tulowooza nti gye tugenda ate ewasinga wano waffe. Kati nyinza ne mbagamba nti kati gaffe abamu abatambuddeko mu nsi endala, soogera nti lwakuba ndi munnayuganda, naye nga njogera nti kyokka twaguddeyo tubakakasemu abantu baffe nti nyinza ne ŋŋamba nti mu nsi zonna, ate nga seewa nate nga njogera amazima, kizibu nnyo okugamba nti wali ensi eziyawusinga ensi yaffe mu Uganda. Tulina ebintu Mukama bye yatuwa obuwe tetumusabye. Uganda yensi gyojja okusangamu nti tufuna enkuba ku bwereere, ate mu budde bwayo tufuna omusana. Tuli mu bwe njogera ku mbeera ebeera nga yeeraliikiriza, naye ne tukisanga nti lwaki tuli mu mbeera gye tulimu, ti abantu baffe emirundi egisinga naddala kale baba tebafunye mu kusangako abamu abatambulako abatalina kyasobola kuba nti
to compare okuba nti asobola okukomparinga ekintu kyalina kyenaligambe nti omuntu oyinza okubeerawo neweegomba ekintu eky'omuntu omulala ng'ate gwe ekyo kyolina kisinga nekyoli. Simanyi oba ntegeerekeka. Kati bwe tuba twogera ku patriotism nyinza nembawa ensi ezimu nyinza nengamba oba China oba Japan. Kino omwana omuto bw'aba atambula akula akimanyi nti bw'aba asanze omuntu omukulu ajja kwemenyako bw'ati amanyi nti ono omuntu omukulu abeera respected. Kati kyenjagala tutandikireko nti okuva bwe tuba twogera kwagala okuba tukulaakulanya ensi yaffe naffe okubeera mu bitundu ebirungi kyoba olaba nze bwe nawulira okumanya Patriotic League of Uganda sirwakuba nti ndi muntu wa security naye bulijjo kati nga Uganda Police naffe tulina enteekateeka ze tulina bwe twogera ku community oriented policing nga tuba twagala nnyo okulaba tulina enteekateeka ezo ezijja okuba nti twagala nnyo okolagana n'omuntu owa bulijjo omuntu wa wansi ku grassroots. Kati Patriotic League of Uganda bw'otegeera objectives zaayo lwaki yateekebwawo kyenjagala ennyo naddala ba coordinators muleetere abantu bategeere ekintu ekyo. Wakati tuli mu nsi wano mu Uganda bwe twogera ku bya multi-politics abantu balooza nti banakyo ekibiina kyabufuzi kiri awo katulira gamba nze ekyo si kyempagira sijja gerayo. Twogera bakubiriza banyabonera ssebo nti kino ekibiina kiriwo okuŋŋanya abantu balabulaba nga tuzze wano kiriwo okuyamba abantu kiriwo okulaba nti tetulinamu kusosola okwo tinze ndi bwegundi kati okujja ekatosi eno kujja sayidi zeeri ntebe naye bwe nawulira nti eno eriyo ekikwatagana okuba tugenda kubeerako n'abantu baffe era nagambye nti era okujja munansasira tuusa obudde buyiseemu kuba n'abadde ate nsimula sena wange namukako namba nze sebaziika neera mbadde olina okugamba nti nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nate n'ensi yatwogereko namwe gyemuli okwebaza okwangulayo kulina kubeera nnyo ku Patriotic League of Uganda olw'ensonga nti erimu ebyamakulu bingi byenjagala nga ba coordinators mubigireyo abantu bano babitegeere nti twagala nnyo okulaba nti ffenna tutandika okuba nti tukwatira wamu nga bannayuganda kyekituuzo ekyembagamba mulekerawo okwerabira mu mbeera ti nze ndi gundi nze neddira kino nze nveeri twerabe nga bannayuganda. Edda bwe twalinga tukula wabeerangawo mu byalo eyo ng'abantu balina enteekateeka ze baba nazo bane bagatika kyolwa omukaaga tugenda keera tulekubwe tulongoza ku kyalo. Ennaku zino ssebo kyamaani nsibe nnyo obadde oyogera abazadde basuddeyo gwannagamba abaana abato kati bakeera ne bagenda ne balonda bulonzi bucupa ate ng'obucupa obwo omwana alonza akacupa takalonda nti nno kuba amanyi nnyo n'amakulu gaako naye wakaba mugambegero olonda akacupa okaleete olusinese tebamanya zikola ki eziraga nti omwana bw'aba akula bwe twogera ku kintu kya community development omwana takuzima muntu omu omusomesa olina okuvaayo ate naddala bannaffe ba local leaders nze nja kulebera nnyo ku kintu kya bannaffe ba local leaders ne bannaddiini kubanga abantu bano mwe mubamanyi nnyo okusinga naffe mupeeyo nnyo okubanga mubabudaabuda mupeeyo nnyo okuba nti mubasembeza okulaba nti ate tukwatira wamu tube nti tusobola okuba nti twekulaakulanya. Village health teams ate nja beebazaamu akensuso kubanga bwe tuba twogera kuba tugenda kulaakulanya ensi yaffe kitandikira ku muntu nga naawe wenyenyini olina okuba ng'oli ki ng'oli mulamu oba toli mulamu ate era tusobola kwogera kulaakulanya ku bantu nga mubeera balwadde. Ngezaako nnyo okulaba nti buli muntu waali bwe tuba tugamba nti tugenda kulaakulanya ensi yaffe omuntu okulaakulanya ensi ye tewetaaga nti oba ojja kuba nti olina ssente nnyingi kyoba olina okuba nti olina abantu bosuubira okuba nti bajja kuba nti babakuwa ssente nti ogenda okukola ekino nekiri kiva mu mutima gwo. Bakubiriza banyabo ne bassebo tupeeyo nnyo okwagala ensi yaffe kubanga bw'oba toyagadde ekikyo togenda kuŋŋamba nti ekikyo ekitulemye okwagala yatejja kwagala nnyo eky'omuntu omulala nti ne bwe mulaba emirundi esinga ne bwoba ogenze kale embeera eyo emirundi esinga kati nabuza amatanga gatikanga ndoba egensuya nafuna ekirungi naye ne bwona oba okedde nawe eri gy'oli bakuzza wammwe ku butaka ewammwe. Njagala tutandika endowooza katosi eyinza okuba y'emu ku modo ebifo bye tusookeddeko okuba nti tutandika okukola enteekateeka nga zino. Njagala tunabira ano Madam Scovia tutandikira katosi wano tuveeyo nga tulina bye tukkiriziganyizaako tekati twazze netujja ne tukola medical team ne tukola ebintu bingi ebyenjawulo ezo baziyita community activities.
omuntu bonna w'oba oli yinza neŋŋamba oba abanaddiini yinza ne mugati kati oba olw'essande oba omulundi gumu mu mwezi tukuŋŋanya abaana bano abato ne mubasomesa amadiini buli omu mu ddiini ye. Abakyala ffe tuzaala ensi abaana temubaleka nti omuyinza okuba nga otambula tusanga omwana ng'ataayaya n'otavaayo. So bwe twatandika okukola ebintu bino ebintu bye tugezaako okukola tukola ki tusukkulumya. Kati nze nyinza ne mbagamba bwe nawulira ekintu kino omukyala Aisha Scovia bwe yajja n'akingamba namugamba Aisha kino ekintu nayagala dde okufuna abantu tusobola okukola nabo ne tuba tusobola okuba tubaako ki tukolera abantu baffe. Era namugambirawo tukwata Inspector General of Police omunnyonnyole ku kintu kino nga tusobola okukikola. Mbeebaza nze nja kwebaza nnyo leadership ya PLU kubanga bye mukoze mbirabyeko ate ng'era ndaba bijagezaako okulaba nga tuyambako ku bantu baffe. Kati ebbaluwa eyo baagiwandiika bunnambiro sisirowooza nti balina esente ezibasasula nti bakola ebintu bino naye nga bwe mbagambye tulina okubeerawo ekibeera n'ekyo kyekiyita kyebulungibwansi. Baawandikirawo ebbaluwa ne bagitwala. Aisha namulabako omuntu gumu ekaweeperefu yasooka okujja nga tegeda about PLU naye yawandika ebbaluwa n'agiwereza Inspector General of Police omwami Abbas Byakagaba. Mu nnaku ntono nnyo basobola okuba nti kati bwe mulaba wano neebaza nnyo twaweereza abasawo medical teams ezabudde mu Uganda Police balisaidiwa mwimireeko waggulu. You can raise that anyway. I'm sorry speaking to you in Uganda because some of them don't even understand Uganda. So most of those ones you see, they are medical personnel from Uganda Police. Bagiddewo immediately. Those abandi balala amatuba 12 n'okusukkawo Scovia ne bajja ne begatta ku tiimu zino. Ekintu ekyo lwaki tukola bwe tutyo nti basobodde okuweereza emmotoka muzirabye baweereza tulina abasawo ab'enjawulo tulina ababadde bakola screening ey'abakyala. Abakyala nja bakubiriza nnyo nti bwe twogera ku kintu kya kansa consultation ng'eyo oba ogenze mu ddwaliro oyinza okusaba sente zotalina naye oba okosezza omukisanga guno ekyo obeera ng'okimanya era netubakubiriza nti abantu baffe naye muba muvudde wano kati nyo tukitwale nti njagala buli muntu ali wano abeere ambasada w'omuntu mulala gy'anaagenda. Mugende nga mugamba abantu ku nsonga zino nga nammwe bwe mukiwulidde wano mukibagambe abantu baleme kusigala eyo nga balina ebizibu. Twogera ku kintu ky'okuba nti abantu bajja kwekwasa tulina obwavu tulina kino naye ng'ate nze nyongera obbakubiriza nti gavumenti erina programs nyingi nnyo. Muzeeyi bannange afudde nze saagala muntu luli eti njogera nti kubanga ndi police officer. Programs gavumenti ezitaddewo ez'okuba nti abantu musobola okuba nti mufuna access ku ssente. Twogera ku myoga twogera ku PDF ssente nyingi nnyo nti nze nja kukiza eri abakulembeze abantu bamwe mubagambe mubalambulirire mubategeeze bate basobola okugenda ne bakola ki ne babanga basobola okufuna ku resources era ne basobola okwejja mu bwavu. Ebintu ebisinga ebituga bino ebyogerebwa ate abantu tebakifaako bakitwala ng'ekyolubalaato. Kati mwe abantu bajja kugamba nti bwenaagendayo kugamba nti oba tubagambe mukole staff force mufune akasente omuntu osobola okuteeka mu kakompawundi ko n'oteekawo obukokobo n'obutunda naye n'ofunamu ekikulu. Nabeerako olumu nasomerako ko Italy ate nga kituufu okisula ali nekibeera naye tusigala okulaba nti tugezeko okukyusa obwongo bwaffe. Okimanyi nti omuntu pulezidenti waffe ayogedde nnyo ku 4-acre model nti omuntu osobola okuteekawo 4 acre ezo n'oteekamu obuntu obutonotono n'obulima nawe ne bako keweefunira okitegeera. Kati ffe tujja kubeerawo okubayamba era ffe nga Uganda Police aneebaza nnyo mukama wange IGP Ssebo weebala okuba nti wettanidde n'ojja n'okwatirako abantu n'abakulembeze b'amalwaliro gonna wano mu mukono weebala nnyo okuba nti mwategese enteekateeka eno ekitukwatiraku abantu baffe. Era nga tujja kweyama nti bwe tunaabira wano twagala tumanye nti bwe tunaaba tuvuddeyo bwe tunaaba tukomyewo tunaaba tulinako kyonna kye tulabye ekikyuseemu. Tetwagala kujja buzire tuteekawo tensi against of ono otuuse bakulabye basanyuse kale basanyuse then what. Twagala okulaba enkyukakyuka mu bitundu byaffe twagala okulaba enkyukakyuka mu bantu baffe tweyama okuba tujja kujjanga tubeere nammwe buli mulaba mutwetaagidde tujja kubeeranga nga weetuli. Kati ndowooza health teams abantu mubabulireko ko also bategere nti tubikola kula bulungi bwabwe
nti omuntu tojja kubeera bakugambe bugambi nti bw'obeera oli awakaawo toyiretiyo girongoseeko oba era newobeera. Kati mwe ng'abakulembeze abantu bamwe mubamanyifu okutusinga era tujja kubasaba nti mutweyo nnyo okulaba naddala abaana abato. Sebo nawulidde ngoba oli tica nawulidde wano waliwo omwana oyo kyalaba ky'omugamba kyalaba ku myaka egyo kyagenda okutwala. Bakkiririza nnyo mu bantu abakulu, bakkiririza nnyo mu basomesa bakulu. Singa kineetaagisa okuba nti tulina okujja mu masomero tusomesa abaana okwagala ensi yaabwe n'okuba abovunaanyizibwa sebo n'ekyo nakyo sobola okuba nga tujja kituukako. Bategeera mu kutandika wano njagala tujja noza kukola so much of I can call them sensitization campaigns. Abantu bategeere kino si kibiina bannyabo ne basiwonja kukiddamu olw'enfuna y'akadenja kiddamu. Kino si kibiina kya byabufuzi, kino kibiina kikunga bantu mujja okulaba nti kati services nga zino wezizze bwetuukidde wano mpulira nga boogedde abantu banga balinga mu 5 bebakozeeko ate nga bakyakola ku bantu. Tutakwatakwatanga fenzi nga nze nja kusobola kino nega mukama wange sebe tuwe ku basawo omala naawe ogera n'ogamba abamu nti banange kati ne bwojja obuzinga wano nobawayo ekigambo oli ne bwasomesa buli omu kyasobola kyabaakola. Simanyi oba ntegeerekeka. Kaakati njagala nga mpumbawo njagala nnyo tusomese abantu baffe mu bitundu byammwe era gye muva nationalism and patriotism. Togenda kubeera mu nsi yo nga tojagadde. Kati tuyinza ne tugamba nti abantu abamu tebaagala ntuga nti tuli baavu. Tuli baavu nga totatambulako kulaba walala. Bw'oba otambudde ekonomati kati ze nagendako nendaba awantu awalala nti tasobola okusiibirira kacapati n'amazzi n'abeerawo. Uganda temulaba kumanya ki kye tulina. Wano omuntu aba eraga nti Uganda zaabu kirina meaning nene nnyo olwakuba nti abantu baffe ebintu ebisinga tukibaletera kukitegeera. So bannange njagala tusomesa abantu baffe ekintu kya patriotism mubawa objectives lwaki kino ekibiina bwekiri lwaki tukikola. Tetweyama okuba nti kyonna kye munaba mwagadde tujja kubeerawo era tujja kuba order support and security. Kati ndowooza nsembyayo nga njagala okutandika kwebaza abantu abaddewo ku kintu kino. Nyongera okukubiriza nti nga Uganda Police twagezezzaako era okulaba nga twatandiseewo sub-county policing model. Kati model engera bwolaba theory yenu bweri services za police twazongeddeko okumpi n'abantu ku municipalities ne sub-counties. Kati njagala nnyo bakama baffe abantu ab'omukibagamba singa fena tunakwatira wamu poliisi PLU sagala tweyawulyawula nti bwemuzi enkulakana kali mukangeze ndi poliisi gomako poliisi oli wa majono waki twekwate wamu ng'ekituli wabuli we mwekwata musobola okutuuka ne mukola ki ne mwambuka. Nti kati esub-county models ezo nazo njaga tuzikozese nnyo kati era buli wolaba nti abantu tebakola crime eba yeeyongera, obumenyi bw'amateeka bubeera bweyongera. Kati obumenyi bw'amateeka bwetwagala mukozese poliisi twataddeko counter numbers abakulembeze baffe ab'omu bitundu mugende mube nga musobola okuzifuna ku sub-county oba district police commanders muzibasabe. Kyokka mulina obuzibu bwonna oba obumenyi bw'amateeka oba ensonga zonna zikwataganako n'abantu baffe mukwataganiramu nga teams tulabe nga tusobola ozigonjoola. Bebitondooza bwe bibadde kati ntandika note of honor His Excellency the President of the Republic of Uganda. Sebo tusiima nnyo okuba nti okulembedde bannayuganda mukulembera era gye twalisuubidde okuba nti yeesaanira. Wano mu Buganda tugamba nti omuntu omukulu ani asobola okiddamu ekyo? Omuntu omukulu awaddugala bwe walaba abamwezega tebazimanyi eriso y'omukulu. Uganda njagala twejjemu ekintu kino nti kale naddala gavumenti egezaako nnyo okwempasayizinga ekintu kya corruption. Corruption kyeki mu Luganda obulabbayi obuli bw'enguzi. Nti bannange twagala ku kintu ky'obuli bw'enguzi mwe mukitwala ng'ekyolubalaata naye bwe muba mwagala twejje mu bwavu kitandika na buli muntu waali. Nga tubagamba nti twetwagala ku kintu kya security obukumi butandika naawe.
kati nze nsobola okuwa example kati nga nze ng'owa poliisi emirundi ekisinga abantu obudde ne bagamba poliisi mmwe mujjudde enguzi muli bali byanguzi naye nze bannange banyinaze ne bagala bange mbagamba nti enguzi eno ejjo enguzi teva ku muntu gw'ogiwadde naawe agiwadde okitegeera eyo enguzi eyo gye muva n'omanya nti kati bwe mba sigenze ku poliisi bali kuwayo ssente tebagenda kunkolako oli nabo nagamba nti ssebo bondi eyo gy'ogula ebeera ya bwerere eyo tebasasulira ssente naye namugera ne muwayo ssente okitegeera kati kyatukuliramu abantu betyo tukimanyi naye singa temuveemu engammwe kuba nti mumanya ebintu bino nemanya bisobola okuba nti tubikendeeza kyonna wekiri okitegeera nti kati oli nagamba nti ono ngasimwani ssente agenda kukolera kino ekintu twogera ku kuzimba amalwaliro kinewunyisiza nti eka twesiwano wonna kati tutuulye bano abantu bonabona nga bobalaba ontegeeze nti waliwo eddwaliro ennaku zino zali twogera ku kintu ky'ebola tibakisobola okubeerawo okwo kuba kufa kwennyini nti kyobalaba ne village health teams bano twogera okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze gwa ttendo nti nze nga nze sirina na bigambo byenyeza kukoza okuba nti mbeebaza nti otutandika bwe tuti kati era nja bagamba nti tujagezako okulaba nti tufunayo abantu balala betukolagana nabo waliyo betuyita ba development partners kati nga madamu scovia bwe yajja nangamba madamu tulinayo kyonna kino tusobola kukwatagana tutya nammwe tulina abantu bangi nga bwe mukiwulira kati twe abakola mu bitongole nga bye tubeera tubamanyi kyoloyiza n'omugamba tuba tulina ettaka wano twagala tuteerako eddwaliro ehealth center najja bwe baita ettaka weriri batuzimbira eddwaliro tuvuga eddwaliro weriri ng'abantu baffe bagendayo abaana abaffe bennyini basobola okukolamu soba nange twongere okubakubiriza nti ebintu bino tuba tubyogerako tubitwale nga bintu bya buvunaanyizibwa tubitwale nti ekintu ekikukwatako bwengaga ojja kubeera ugambe ti abanzi ti bwekwata ekizzewo okisuula ebbali naye ng'ate nawe wekisuula okuba nga kijja tugezeko okulaba nti tukwatiza wamu kuba nti ate tukulaakulanya Uganda yattu tweyanziza nnyo okuba nti bambi to thank the Chief of Defence Forces, CDF, sir. We thank you so very much for this brilliant idea. It was just timely. Because this is a cause that really goes up to the grassroots, which is quite so helpful. For today, I've seen a lot of our people who have been facing challenges, and just for just this 1 hour, just the hours that you have stayed here, they've been able to benefit something. We really thank you so very much for your leadership. We thank you so very much for your commitment, and especially us on the bit of our security for the leadership and chairmanship that you've always guided us through. So, neziramu okwebaza. Gede namba ya mwenene ungemuna ndi mwetede yechirabo. Wanange mkoze chamanyi nnyo twongera okwebaza era ne tugamba ffe kyonna kye mmala mwetaaga bwe mulaba nti kati tusobola okuba kino kituyamba tujja kukikola ne mbagamba njogere ku development partners abasobola okutuyambako gye bali banjawulo okusinziira ku kiki oyagala kati nja kusaba kino batufudde wano tufuneko action points bwe tuba tubulira tubadde katosi olwaleero then what manti wetuvaawo oba tulifirayo ne tukola kino oba tunagenda mu kitundu kirala naye nga nanjagadde nnyo okulaba nti wetwasooka tukomaawo ekirala kiki tukola ki kisobola okuyambako essaawa eno twogera ku kintu kya corruption sente nnyingi gavumenti zeekwata omuntu n'alwala ne bakutwala ettaki ne bakutwala India naye ng'ate n'abasawo abafu abamu bano etunamwe wano mu Uganda ne babawo ne bagera ne bajjanjaba ebyo twekwatekwate nga bannayuganda banange twogera okubakowola twagala ensi yammwe ensi si ya PLU ensi si ya poliisi ensi si ya gavumenti ensi yammwe ya buli muntu ate nnene naye ng'okubeera tutwagala ensi yaffe era tubagamba nti kisoboka naye nga tuli mu mbeera eyalaza nga tuli abantu abalamu nyongole okweba the local leaders abeebusiba ssebo abannaddiini mutuyambekoko abantu baffe mubabudeebude abantu bayita mu bintu bingi naye mututunafuna omuntu bayogerako naye banafuna omuntu bamukwatirako ekyo kibeera kyangu okuba nti ate tufuna embeera ebyeyagaza kati ndowooza n'ensembyayo gurupu erina nga bwe ŋŋambye mwenna mu kiti kyammwe mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala Dr. Sebo mukama kwekyo singa okwagala Dr. Israel yatandika okunnoonya akuba simu nyabo madamu tugenda ku kinaye nga tamanyi nga nalabanga nako
naye yayisisiza okulaba nga tukola ki tukitusanga we kiri to Mutoni Aisha Scovia n'abateguuli wansusu nnyo kubono yanemeddeko nabakebera ku WhatsApp yo tukolawo kino tukoleewo ekiti okulaba nti ate tusobodde okuba nga tubatuusizaako kino kyetubatuusizaako era nga tweyama nti tujja nakukola n'ebisingawo eno ntandika butandisi gakyali mabaga naye ng'ate ekisinga obulungi ebigenda okujja mu maaso so tweyanziza nnyo tweyanzeege nandirowoozeza lwaki mukola village health team ziyamba ki ziyamba ku bantu okumanya nti oba balina obulwadde okubanga bayonjo okumanya nti omuntu onaaba n'obeera ng'otukula okumanya nti environment ebeera clean ebintu ng'ebyo so bannange twebazizza nnyo okujja kwammwe kuno wano we don't take anything for granted era nga tusiima nnyo tusiimira ddala nsaba olwaleero nkome wano